navaayo ne complaininga era nemulugunya nti waliwo abantu abagenda batimbulayo banners zange era tekyakomina ku ekyo ne batandika okugenda kugamba abantu nga balimba abantu nti najjeyo ekivulu kikyaliyo nze nfiira ku mulimu nga bbalumu sijja kunokolayo mannya saagala kuwaayiriza simanyi naye nga bagijjeeyo simanyi ensonga yagigisizaayo ne definitely yagijjeyo era yabadde tayagala bantu information ebatuukeko naye era kyemmanyi wadde bazijjayo zonna ne bwe banaazijjayo tewali buzibu omuwa gwange tebagenda gunzijjako kubanga neno information gyenjogera tebagenda gijjayo egenda kutuuka ku bantu obuzibu obwatuuseko nabadde ne press conference olunaku lweggulo naye nagenza okukeera ku makya ku lunaku lwa press conference okukebera ku social media nga ndaba waliwo bannaffe abasuubuzi abagenda okumakinga nga si basanyufu nga si bamativu na biki bye bayitamu ate nga first and foremost be bantu abatuwagira be bantu bensuubira okumpagira era bagenda okujja okumpagira kati nga amaduuka bagajjewo ate ngeno information gyenjagala okubawa yaabwe so nensalawo with immediate effect nga sina gwe neebuuzizaako era ekyo kirowoozo tekyabadde kya management yange tekyabadde kya mukyala wange tekyabadde kyani wabula kyabadde kyange ng'omuntu nensalawo nenziryo press conference eyo nesajjeyo wabula nenjongezaayo okutuuka ku lwokusatu olwa wiiki ejja era bwe tugenda okubeera ekamokya era mwenna abandaba mbayise kubanga nze ndi muntu w'abantu nava mu ghetto era mu ghetto yenfudde kikyende naye era okwongera ku ekyo waliwo n'abamu abakozesa press conference yange eyo okugipostponinga oba okugyongezaayo okutandika okutambuza amawulire amafu nti Mickey Wine yajjeyo ekivulu Mickey Wine yatidde ekivulu and so on nyongera okubakakasa abo babalimba benoonyeza byabwe tuli kujahazi pia